okuna naganti wa huwa awwalu shay'un yunza'u min ummati ategwe gumu ku musomo oba yirimu egenda okusooka okusangukawo umma yange mu umma atenga kituufu kati bye bigambo byogedde noga nti abantu batyo okulama olwo yirimu esangukawo kubanga obusika butandika na kulama kasitofa oba nenfa abajja bonna abashariya basooka kubuuza eddaame liriwa yalamye ki yalama atya yalama ani anaamunaaza bitandikira kukulama obusika butandikira kukulama kyova olaba nti okulama Allah yalifuula tteeka tetwaliraba wano nzijukira twalina tuliddemu era nga bogee nti Allah yalifuula tteeka naga nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة بقرة يوزا آية 18 18 mbiri au yalia discussing ku kulama tulabe Surah al-Baqara abali abo bannange nga mukulaba twagala okwata akakalamu kubeera nga anotinga tulabe Qur'ani obojiri naawo 18 nseewo kati aya eyo yali agitandika yatandika n'ekigambo kutiba يقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين abasomi ba Qur'ani bawulira akagambo kutiba abwongo bonna bugenda kusuya okulamirwa okulalika era aya eziri mu sura eyo eziri mu kutiba enya zonna Allah yalalika kati nga wogambe kutiba abantu kutiba alaykum siyam bajukira kati era kakano kalinaaniddera ne kutiba kutiba alaykum eriyo waggulu kutiba alaykum alqisas fil qatl ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisas kutiba eyo ayi emwesangibwa mu kutiba nene yo kubiri je tuliko neyo kusatu neri eri maso 2:16 muri mu kutiba kutiba alaykum كتب عليكم القتال وهو كره لهم kati ayezo byali teka nga Allah tulagira kati agaye mbalaliseko kyateka kumwe idha hadara ahadukum almaut omumwe nga asembeddwa kufa tanaba kufa intaraka khairan alwasiya kirungi alekewo wasiya kirungi kiramo ekirungi lilwalidaini eri bakadde baffe ekigambo wasiya kirimu emiteko mingi awo kyali kiraga nti kugaba ogabire ku bakadde bo n'ab'eŋŋanda zo ku byobugagga byolina era kyekiwandiiko nakino kati ate mu maaso baga nti omugabo gw'abakadde bwe gwajja eyo nebeera mansuukh lilwalidaini bakadde olw'ekigambo kya nabbi kyeyaga nti inna allaha kad a'ata kullu dhi haqqi haqqahu Allah amaze okuwa buli nannyini mugabo gwabusika omugabo gwe n'ateekamu nahayi naga nti fala wasiyatu lilwarithi temulamiranga babasikira kati ate kitaawo ali mubakusikira waliwo yaga nti wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudus taatawo ne maamawo buli omu afunenga kimu kya mukaaga kati oyo aba afuuse mubasikaawo naye kati kitegeeza nti abasigadde bonna lwakuba nti awo waliwo masailu mutafarriqa amasala ag'enjawulo abamu baga nti awo mukadde osobola omumuwa kuba mukaddewo okyali mulamu ate n'ofeera n'agabana kati awo tetujja ngeri gye tuli mu kiraasi esookerwako tetujja kwasayasa omumanyi waffe ajja omuwuliza waffe bijja mutabula tetutwalako fomula eyo nti okulaama kyabwatteeka awo nabbi we yakkaatiriza naga ti ma haqqu mri'i muslimu tabeera musiraamu wa mazima ajjudde mu busiraamu bwe yabitu lailataini neyeebaka ebiro bibiri riwaya endalaga nti au thalathatu layali oba ebiro bisatu walahu shay'u yusifiha nga ayina ekintu kyayinza okulaamako oba okugabako
n'atakikola ekyo n'atabeera nti wa wasiyatuhu maktubatu inda ra'asihi nga ekiraamo kyekyo kiri mu fayiro kiwandiike ennaku 3 taba musiraamu w'amazima ennaku 3 nabbi yatulaga okufa nti nnyo yatulaga nti okufa kuli kumpi n'alaga nti okulaama ate kya buvunaanyizibwa kati omuntu ali eyo atuwuliriza era atulaba obwongo bwe kyekiri kyegambye budda ku myaka gy'alina n'ebyobugagga by'alina naka TV kange mu nyumba ngabeki n'empale zange kati bwetugenda abaana mataka nte ebiralo biri oli buli yandirowoozezza naye mu aya bwe maasera bidoba ya 8 mu suratu nisa Allah we yali ajjawo eddala engeri gye basomera ddala abantu bano kati aya 8 eyinza okubeera ya 8 ya 7 naye nga eri mu suratu nisa surati nisa aya katugirabe wano nti lirijal aya kumeke lirijal nasibun aya ya mukaaga yes madine Allah yaganti lirijal nasibu ama agamba lirijal nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا akagambako ekigambo ekyo Allah eyo yali ejjawo obusiko obwaliwo fil jahiliya ayo nebujjawo baasikanga okugerageranya ku mugaso gw'olina ggwe ne bw'obanga nze afudde tolina bwompita ono alina mugaso ki security y'ekitundu oba y'eggwanga ono muvubuka wabaawo olutalo asobola okugenda na defending eggwanga kati ng'ono bwafudde tetumuwe ku bintu by'ono kati ne baga nti omukadde n'omukyala n'omwana omuto agabana byaki natuqatilu aweddeyo omwana omuto talina byategeera omukyala tasobola kulwana nebaga nti abo tebafuna ku byabusika kati nga tebafaayo afudde omuyita otya naye nga olina amaanyi noga jangu otwale bino kati Allah okuleeta aya eyo naga lirijal nasibun mimma taraka alwalidani abasajja bafunenga omugabo kwebyo byebalese abazadde ababiri n'ab'eŋŋanda naye abakyala bafune kati awo n'assaawo obusika bw'omusajja kabe mukadde n'omukyala ono abadde tafuna wal aqrabun n'ab'eŋŋanda naga nti mimma qalla minhu ku kitone ekyo yafudde kyalese mimma qalla minhu au kathra oba ekingi nasiba mafruda emigabo gy'obusika gyabwatteeko okugifuna katuliko nalina ufa ye kaledyoke kati oba olina ekanzu zo 3 naye noofa kuliko n'empale 2 n'essaati zo nga 4 naye n'olekawo kitaawo maamawo muwalawo mutabaniwo bakyala bo bamukyalawo kwebyo byennyini byebagabana mu butono bwabyo kyaga nti butono bwabyo kati kitegeeza n'alaama totunuulira byolina tunuulira mugaso gwakulaama totunuulira nti oba nakakinza alaama olw'okuba mu kulaama waliwo omusajja bamitanga Saad ibn Abi Waqas yali musajja mugagga naye nga alina omwana omuwala omu kati bw'ategeera aya eyo kyeyakola ki n'agamba nti nze obusiraamu bwe mba nfudde ku maali yange butwale 2/3 obusiraamu butwaleko newasigalawo omwana nasigalawo 1/3 kati bwakibutegeezaako nabbi ng'agenza okumulaba
namuganze bwe nti bwengabye batwakkiriziddwa okugaba ku byobugagga byaffe byetulina nabbi namuga nti ogabye kinene ekyobusiraamu awaddeyo kinene namuga nti kale kankendezeko ngabeko haafu kuba 2 bya 3 kinene ku haafu namuga nti ne haafu nene bamuga nti fa thuluth kangabe kimu kya 3 namuga nti wa thuluth kimu ekyokusatu kigabe naye wa thuluth kabiru naye kimu ekyokusatu nakyo kinene kati ngati ategeeza otajjeewo okugaba okugaba teeka lifuse tteeka ogabe kitegeeza ogaba naye tugaba ati kinene era yaimani nga byekinene yakomitinga amugamba nti ya Saad omanyi Saadi antadaa warathataka agniya khairun okulekera abasika abo ebyobugagga kirungi gye bali sigala onaabaleka uryanan nga baavu yatakafafuna nnaasu bagenda basabiriza abantu nekitegeeza nti ebyobusika bino omugaso gwabyo gwabano basika si gugwo gwe omugaso gwabyo obifunamu ng'ofudde kugaba kino era awo nabbi yaleyogerera hadithi emunaga nti inna allaha mazima ddala allah tasaddaqa alaikum abasaddakidde gwe nange asaddaase eki bithuluthi amwalikum ekimu ekyokusatu ku bugagga bwammwe inda wafatikum ng'ofudde okigabye era naga nti ziyadatu fi amalikum kyongera ku mirimu gyamu kati kitegeeza nti ali afudde takigabye mu ngabo eyo gye tulabye taba musuubiri asuubira mu byabugagga byalese kwongera ku mirimu gye kuba takigabye kati awo tubadde tudisikasinga oba twogera ku bukulu bw'okulaama amakulu tekuliiko nti nina kino oba ndina kino omuntu ateekeddwa okulaama kabeerenga ayina buntuntu butonotono talinda kumala n'amafaamu mataka anagaweza dyali kubanga omugaso gw'okulaama omunene gudda ku ggwe afudde kasita kiri kyogabye kivaamu gudda ku ggwe afudde kasita olekawo enkola nga tekhalafa busiraamu kyova olaba aya eri eddirira eyo ey'18 nga tuzeeri mu bakara abatuuliza aya eddirira eyo ate erabula egamba faman baddalahu ba'da ma sami'uhu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim kati yerabulani erabula gwe nange nzaani oba gwani singa ali akola ekiraamo kye bwe manfudde nziikibwa wano guni ne guni bwe babaawo be bannaazanga bwe baba nga bamaze okusasula amabanja gano gendaze mu maali gyendeseewo omugabo gundi ngugabidde obusiraamu n'alambika ebintu bwebityo kati gwe noova eri noga nti alamira atya gundi omunaaza twajje munaaza nze kennonde nze nkulira ennyumba eno kennonde abantu bengakasa nti bebananaaza muganda waffe oba mukulu wange oba muto wange ng'okozesa buyinza bwo naye ng'owulidde eddaame lyono beyalamira nga tebalina buzibu bwonna yabeekenneenya oba okyusizza ekiraamu so okukyusa ennaama ennungi musango ivalaba Allah alese aya nti faman baddalahu ba'da ma sami'uhu yenna akyusa eddaame lyona omulaami oluvannyuma lw'okuwulira obutuufu bwalyo n'akozesa buyinza bwalyo kyuse fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna omusango gudda kwoyo akikyusizza sigudda kwono lwa butalaama onaakyusizza yafuna omusango obubi busigala ku ye kati nga tumalirirawo wennyini kuba tukoonako bikooni omuntu ayinza okulaama n'akola ensobi mukulaama muba nsobi ki ekisinga okubaamu ensobi nga zino ekisooka n'ogaba
nga bidde mu kiraamu n'ogabira mu kiraamu nga boogabira ate na Allah byewa. Ekyokubiri neweesigaliza obuyinza boogabira nga ate Allah byeyakola ki beyawa. Kati ekisinga okutabula abantu ekisinga obungi kwe kugamba bwe mba nfudde ennyumba eno ya mukyala wange ate nga olwedde omukyala ayinamu omugabo babeerengamu n'abaana bange ate n'omala n'ogamba ebisigadde shariya yebigabanga. Waliwo obukendeevu olabye nti Allah tasobola kukuuma bantu bo bano abatuulizaako akantu baketegereze n'ogamba nti ennyumba eno ya mukyala wange ate nga n'omukyala alinamu omugabo era omwana ogamba nti ebyo shariya ebisigadde ate bagenda otula mu shariya nga ate n'omukyala olwedde Allah yamukola alinamu omugabo ate ne ku nnyumba eno alinako omugabo naye ate gwe ogimuwadde ekyo kiraga nti olaze ti Allah bwe naavaawo ajja mumuseera obanga akyalenjera Allah nze kandeke nga mweweeredde mbeere mumativu. Zentalo zowulira mu family zentalo zowulira shariya nga ate gamba shariya buli omu alina omugabo ku nju okwo lwaki yagiwa omukyala ate nga nakyo kibadde kya bugagga kya mugenzi kati eyeba nsobi kati abantu bamwe mubagambe shariya bweba nga ogiwadde obuyinza ejje egabanyize kuba shariya tegaba egabanya byagabwedda nekulaga bulazi nti gwe katebe ako olunako 2,000 gundi alinako 4 gundi alinako bwezi ako kamu buli atunulira akatebe akalaba ssente abatakyalaba katebe ku nnyumba eyo nti buli mwana omulenzi alinako $6,000,000 buli mwana omuwala alinako $3,000,000 namwandu buli namwandu alinako $5,000,000 buli agitunuulira aba takyalaba nnyumba alaba sente kati yo shariya ng'emaze okibalaga kati akama nti kati nze nga bwe sigisulamu nze nafumbirwa eyo nze mumpe $3,000,000 zange 3 kiveeko baŋŋambye nti nako 3 nze azirina azimpa omugabo gwange agusigaze nze ngende tukole ne bba wange manye nti kitange namugabanako kino kati yo kyali ebyo byekulaga kakati okusanga ngo olaamye ebyensobi okuyamba Allah kiyaga ye aya eyo 182 nawe tusomewo a'udhu billahi minash shaitanir rajim فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. kati eyo aya eyamba gwe eyafa ng'olaamye ebyensobi singa famire ewuliriza shariya kati n'ogamba nti era wadde we nabaddeko nga oli yagamba buli mukyala we mulese waba abeera buli mukyala nga buli omu walese omukyala we bamakamana buli mukyala abakyala balina babeeraawo n'abaana be kakati abakyala nga baga nti ate bagenda gaba ki fe baffe yagaa buli omu waali wabeeranga n'abaana be mugabo gwe n'abaana be tukikontana ne shariya era bwe twagenza okutuula ne mbagamba nti kyali kirungi omugenzi kye yayogera naye ate mu biwandiiko bye mwe yakisangulirawo yali afundikira n'agamba emaali egabwanga mu shariya kati abakyala buli omu gwogibwako obujulizi gano amaka gaani bba wange yagazimba n'aganteka eyo ansa gye twagala gabbaawo bye mugenda okugabana byonna bibadde byani kati amaka ge tubatusookerako kati ensobi gye yalaama gye tugolola kubanga Allah agamba faman khafa min musi janafa au ithman
fa aslaha bainahum fala khawf. Kati suluhu tugirese bainahum wakati wa mwe abagenda okusika nga naye tulongooseza oli obutafuna buzibu mukabbuli na musango ku kiyama. Kati tulongoosa wakati wammwe n'oli bammwe oba kitammwe abere bulungi. Kati ffe tetulina musango gwa kukyusa kiraamo kubanga tuyamba oli, tetulina musango nti ate mwakyusiza ekiraamo kuba tujjamu nsobi z'oli ate tumuyamba. Kali mwebumba mukkiriza mwe musalawo ensobi zigende mu maaso afune obuzibu kuba mwe balamu. Ate tubaga nti kamata diinu tudanu obuga nti affe byeyalama bitugenderako tukugamba ti yalama nsobi yalaba naawe bwonaafa kamata diinu tudanu nawe kibajja okukolosa osisinkane nti eri wazibu ng'oteekeddwa nawe okusaba Allah singa bakikyusa ekirangiriro bakikyusa ekyo. Kati so awo kukulaama tuyigiriza omuntu ntuvuga nti laama ate obuuzeeko gwola nti akusingako nti nze mpandiise bwe nti akulage nze bwe nti bwengabye aga nti yes. Kuba nabbi okugamba Saad namuga nti bibiri byakusatu kinene kimu kyakubiri kinene kale n'ekimu ekyokusatu mala gakigaba naye nakyo kinene. Era abamu ku basahaba nga Uthman bin Affan radiyallahu anhu yagamba nga abantu tyokusinzira nabbi ku kimu ekyokusatu yagamba nti nakyo kinene. Mutandikire ku kimu kyakuna n'awafatuwa omulembe gwera buli yalama nga alina kyagaba ng'atandikira ku kimu kyakuna okugenda wansi. Nti olw'okubanga nabbi yali akkiriza Saad yamuga n'ekimu ekyokusatu kigabe naye nakyo kinene. Kali nga kiki nti n'okulumirirwa gwagaba mu kiraamu, okulumirirwa bano abagenda okugabana ng'ofudde maali nakyo mwekiri. Lwakuba nti ate abasinga obungi kye basooka okukulembeza buli ali mu nsi aga nkolerera baana bange wenva mu nsi babeere bulungi era buli yamwata oba kale batamanya mugaso guli mu kugaba ku byolese oluvannyuma lw'okufaako nti gudda gy'oli. Nabbi kyeyaga nti inna allaha tasaddaqa alaykum kumanya Allah abaagala abawadde ne saddaaka bithuluthi amwalikum yakimu kyakusatu ku maali zammwe nga zikyali zammwe inda wafatikum naye ng'ekimu ekyokusatu okigabye luvannyuma lwakufaako. For example bwemba nfudde ekimu ekyokuna kijjibwangamu ne kidda ku busiraamu. Kati kyekyo kyogabye oluvannyuma lw'okufa so bw'oba okyali mulamu tetukijjaamu kikyali kikyo. Kati inda wafatikum oluvannyuma lw'okufa ekyo kyogabye ziyadatu fi amalikum. Omutoyinza okubeera oba owadde obusiraamu ekimu ekyokusatu kibalirirwamu ika namba ey'ettaka ne bajja bazimbako omuzikiti n'essomero. Tolaba ziyadatu fi amalikum ate oyinza okuba nga ne mu bulamu tewakola sadakatul jaariya kuba sadakatul jaariya tugikola mu bulamu yakulema abantu bali eyo naawe kuba field ogirimu nga balina ssente naye nga tebaagala gaba tayagala gaba alaba buli lwagaba kikendeera. Kati Allah kwe kumuwa saddaaka eno kubanga bwana bafudde amaba bikyamugasa kikagabe luvannyuma lwakufa. Kati emirimu gyeyongerako olwekyo nga gijjo gwafudde gwoba okoze olwo baga nti bwemba nfudde omuzikiti nguwadde ensawo za seminti 10 nga bajja kugundi nga
era baba bamaze okuŋŋaanya emaali bagikiriyalinze bajjeemu etali yabusika ge mabanja bajjeemu etali yabusika abatulaba ge mabanja nti oli abadde abanja nono abanja ne bajjamu ne bajjamu ogwo omugabo balaba ekigambo kiri Allah weyayogera naga nti min ba'di wasiya yusi biha aw dayn erenga nti kati olwokuba nti yasooka mugabo oluvannyuma lw'omugabo gwewagaba n'amabanja kati abamanyi baga nti olwokuba ebbanja ate ddyo ddene nnyo ku ggwe mu kutulugunya tusooka bbanja ne tutunulira omugabo gwasigalawo omugabo gwaki kati ne tugaa nti kati kisaanidde omugabo guno gwe yagaba tuguggyemu kuba ate nabali abagenda okugabana tubalumirirwa baleme kutandika kusabaasaba nga ate waleseewo ebintu kituufu tubalumirirwa kati obusiraamu butunuulira ebintu bingi mu busika naye nga buva eno kyetwogera topic kyetwogerako eno wansi ku ddaame tewali busika we buyinza kuyimirirawo nga tetumaze kucekinga nsengekayo eddaame etwaliramu okusengeka kw'ebintu byonna bw'oyagala bitambule nga gwomaze okufa byolinako obuyinza kubanga era tuga nti it's a responsibility ono alaama aba agaba buvunanyizibwa yejjako buvunanyizibwa era bweŋŋamba nti bwe mba nfudde Sulaimaani t-shirt mugimuwa obuvunanyizibwa bw'okwambala t-shirt bubadde bubwo ng'oli mulamu mbwejjeeko obumpadde bwe mba nfudde gundi ne gundi nga we bali be bannaazanga oba okunaaba obuvunanyizibwa bubwo obwejjeeko obugabi emba nfudde ikaze ettaka ze nnina ika emu njiwadde busiraamu gwobadde ozikozesa nga zizo kati oziwadde obusiraamu obuvunanyizibwa bw'okuba nti ika yiyo obwejjeeko kati nti obuvunanyizibwa bwe tugaba abashariya banoonya yabugabye mu ngeri ki mu ngeri ki tuyinza okusanga nga wagabye bewagabidde bonna ku byobugagga temuli musiraamu nabo mbalama n'okulama nga anakkayo wansi okuteekayo si musiraamu nga abadde mukwano gw'enfa kati fe tunoonya kiri mu hadithi nti ziyadatu fi amalikum kino ekyokugaba obuvunanyizibwa kyongera ku mirimu gyammwe kati oba owadde Pawulo essaati fe tunoonya agenda muganyulwamu ddi gyatagenda kwambala agisaaliremu ono emirimu gye gyeyongereko Pawulo tetugimuwa kati wali tulongoosa ennaama eno ate awo nkategedde nnyo seeka kwejjako obuvunanyizibwa obwambaza abalala ne bwobwambaza balina kuba nga batuufu nga boteekeddwa okubwambaza boteekeddwa kubanga ziyadatu fi amalikum kigenda kwongera ku mirimu gyo kati tunoonya ono gwawadde kino emirimu gye agenda kuzimbako akasomero kagenda somesa Yesu emirimu gye gigenda kweyongerako gitya fe olw'okulongoosa ne tutakamuwa nti atali musiraamu takkirizibwa kukola tutakamuwa kubanga oli ajja kumufunamu ate buzibu kati wano nno wendi Muhammadi yampaawo nti ali yampaawo ng'afudde yabireka mu kiwandiiko kanzimbewo kyaki Allahu akbar ye mu ndaba ye aga nti aki bagenda kusabiramu era afune tafuna bensaba yaabo si yerimu kati Sheikh nako tukamalire ddala abantu bano bazadde nnyo abaana nga babasoose kubenda alinayo omwana w'ekivubuka oyo omwana w'ekivubuka oyo naye agabwa ku maali eyo ow'ekivubuka yonna omwezi oba nayo tali muvubuka abasajja bazaala abasajja mukulu naye ng'akyayenda abantu abo baagala nnyo otegeera akantu ako ensonga ezo eyo ngazi naye obugazi bwayo tusooka ne tugifunziza mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nti omwana ow'obwenzi tasika ku maali ya musajja ati ne tugifunziza omwo ne mujjamu entegeeragana ez'enjawulo abantu ne baga nti omusajja ono bw'afa nga amukkiriza ti mwana we era abawuwe
aba mwana we dda babakkiriza nti mwana wa biri tetujja binoonyereza biri wakati waabwe ne Allah abalala ne batwala mu fomula eyo balaga nti omwana ono ayinza omuzaala nga wa bwenzi naye ne bamumumma kazi n'amumma singa amumumma ate n'amala okufa omukazi n'amuleeta afuna nti nti aba yamumma ate gwe yamumma ye yafudde kituufu amutwale abalala ne bagamba nti singa ofanga omwana wamukkiriza mu kaseera k'okugabanya ebyobusika ne wajja wavaayo amukayanira nti mwana wange mwana oyo si wange aveeyo ekyalyega nti bamuwooyo amukayanidde ate gwe yandikayanye gwe wafudde alimba si muwezi wange kati ono omulamu ngaamutwala twali yali amanyi bintu byamu amutwale kati biriwo ebintu bingi naye almuhimu nti wadde ebyo obiyinza obiwulira naye tikitegeeza nti waliwo authority y'omwana ow'obwenzi okugabana ku maali y'obusika era bigenda kukunoonyerezaako nnyo abamu ne babijaaza kati tugamba nti omuntu nga tonnatuuka ku ekyo kutabula famire ekyobwenzi kyova ovaako ebyesonyiwe kubanga famire oba ogitabudde ofudde ono omwana amanyi yeggwe bakamutema mu kugabana nti gwa oli wa bwenzi ne bwaba alina banne babadde akolagana nabo bano ngaabamanyi baganda be awo abakyayira famire etabuse tenga it's your responsibility buvunanyizibwa bwo gwayamuzaala omulabirira bantu bangi nnyo ebyo babikozesa famire zitabuse lwa bintu bifaanaganako beebi era kyova olaba abagezi ebyo tebabiraga batya n'okulaama awo ennyini abasinga obungi mu bimu ku bibagaana okulaama basaawulira bino byetwogera nti abaana kati wembala mugundi Musa Adija bonna ate abaana bonna bamanyi nti nze taata waabwe be baana abakulu buli kimu obuvunaanyizibwa bonna mbubawadde sijja kulaama naye ngaokimanyi waliyo n'abakulanga ti bakulidde mu mwezi taata w'omukyala gwe yawasanga tebamanyi geki teyamuwanga na mbuto kati kyova olaba bonna abazadde mu era kino seekaali okoze byo kyogerako kubanga abantu bonna batabuka kati nze nalo nayogera wano era nga nti obufumbo bw'obwenzi buli approved nti Allah yabukkiriza naye tekitegeeza nti yabutongoza nti butuufu kati aga masala mangi magazi kubanga mu suratu Nuuru aya yakubiri yakusatu ndooza omanyi abatuulirizaawo baagala nnyo okuwulirizaawo naddala nti we tuba ku Daawa TV ebintu ebisinga biba bya bwino tetwagala kugamba nti basomye ate baagera bintu byabwe aya eyokusatu aya eyokusatu egamba azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan yeyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. kati ayeyo ogisangamu okuziyiza n'okuwa amagezi n'okutongoza obufumbo nga naye si butuufu wabula nga bulungi. Kati ne bwe tuba tugiyise kungulu amakulu kati ketugambe Allah alagidde omwenzi awase asose mugaana bwaga nti la yankihu agawasa omwenzi yenna la yankihu tawasa illa bw'aba yeekakabye ng'ayagala okuwasa illa zaniya awase gwayenzeeko
obufumbo bwobula nti we buli naye bulungi osobola okuyimirira nga okoze ekyo noga Allah yatukkiriza abenzi tuwese benzeeko mwebale kunsabira nawasiza gwenjenzeko abantu ne baga nti ye alhamdulillah okoze bulungi kati naleeta gundi endala nti au mushirikata bw'aba tawasiza gwayenzeeko mushirika awasa omusamize kati obufumbo obwo sigala okyabuyita bulungi awaawo zero buli aya olwengisoma ndaba nga waliwo obuzibu mu bantu bungi kati naaga nti wazaniyatu la yankihuha illa zani neomwenzi omukazi malaya tafumbirwa okuggyako omusajja omwenzi au mushiriku oba omusamize kati awo naleeta taharimu ku bufumbo obwo bwonna naga nti wahurima dhalika obufumbo obwo buli haramu bwemmenye waggulu ala almuminina bakkiriza kale aya eyo era waliwo seeka wange omu eyawulira ninawe njogerako naga abantu bajja kukuba amayinja ekyo kigambo kinene mu bantu kijjudde abantu abasinga kwe batambuliza obufumbo bwabwe era ramadhani wano wobalabira ng'egenda okutuuka ne imaamu n'ayimirira n'agamba bannange abalina abakyala nga temuli bawoowe mujje tubawoowe obasa ekyo mubagobe bagende ewaabwe akabaka waŋŋangwa kati byombi tekuli kituufu wadde nga birungi mu ndaba yaffe mujje tubawoowe bagenda kukuwoowa na mwenzi munno era obufumbo mujja kubeera mu bwa bwenzi na bwenzi okutuusa emirembe gyonna thaniya shay'un mugende mutegeeragane era waliwo wenabadde imaamu n'akyogera bannange abalina abakazi nga mbadde nabo si bawoowe mujje tubayambeko tugende twogere ne bazadde baabwe babakkirize mbawoowe bwebwe obufumbo bwe twogerako kati omuzadde ono bw'akiyingiramu ye loosa agikolerawa oba afunirawa olwokuba hadithi ya nabbi ku ekyo nabbi yaga nti injaakum man turdawuna diinahu wa khuluqahu fazawiju oli bw'ajja nga alina eddiini n'empisa muwe muwalawo kati ono amaze omwendako n'amuzaalako n'omwana najja naga taata njagala otuwoowe kati n'oyimirira ku magulu go n'ogamba nti kyemukoze nno kirungi mwebale kujja era mba munkuwadde kati eddiini eri mu hadithi ya nabbi gy'omulabyemu ono kumwendako muvubuka nti eddiini gyondaze n'oyenda ku muwala wange omuzaalako n'omwana weebale kujja kukindaga era mukuwadde kati omuzadde tuga nti awo ensobi naye nejja wallahi sheekh abantu abatula abakozi batya nga gwe muze ogusinga kati bavubuka amala kuzaala yeri nalokaga katugenda kutukuza bufumbo kati solution kijobawa wembanga mukyala mwagala ate nga namuzaalamu omwana kyajjanga musango zambirize nkola ntya nanjagala otukuza obufumbo kati waliwo ebintu bingi ebyekomeka mu katu ka tawuba nebyekomeka mu muntu okugamba ate ababiremerako balina ne aya inna allaha ghafuru rahim kituufu inna allaha yaghfiru dhunuba jamia kituufu naye tubawa kano nze ekyo ntera obbawa kino nti aya ey'okubiri mu ssuula eyo yennyini yaleeta ekibonerezo eno era mu ssuula yennyini wano era mu aya yakumeka ey'okubiri waggulu Allah agamba azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ayeyo Allah yaleeta ekibonerezo kati olwokuba Qur'ani bwetuginoonyerezaamu nnyo ekisono kye tugisomamu temuli teeka liziiza bwenzi lyetwomberera temwendanga amateeka gonna ku bwenzi galabula
la taqrabu zina tobusemberera buli wali butudde naye ekibi kubusemberera kati olwokuba Allah bwagaana obusemberera onoobusemberera n'obukola n'obukola yaleeta kibonerezo nti awo n'ajoze nnyo naga nti azaniyatu azani malaya n'omwenzi omusajja n'omukazi omukazi no omukazi tumuyita malaya babuuza nnyo lafuzi eno nti waki Allah asoosa ku bwenzi n'asoosa azaniyatu ate ku mubbi n'asooka asaaliqu lafuzi ezo zitera okuba mu abagezigezi mutera okuzibuulira kati ekyo tujja kikoonako naye nga tugende maaso kati azaniyatu omwenzi omukyala nze ntera bayita bamalaya abasajja ne mbayita abenzi azaniyatu wazani ono malaya omukyala n'omwenzi omusajja nga mubasanze mu kikolo kyo kyennyini fajiridu kulla wahidu minhuma mi'atu jalda buli omu ku bombi mumukube kibooko 10 era mba mubakuba wala ta'khudhuhuma ra'afatan fi dinillah temubakwatibwamu kafansonyi kyono mwana wa gundi era kati eshariya terina mwana wa gundi vulaba ku biseera bya nabbi bamuleetera omukyala wa kitiibwa ngabbye kati bamuleetera bati ono yali amumanyi yajja eri nabbi naga ya rasulallah uyo mukyala wa kitiibwa eri ewaffe oba omulamula mukyala wa kitiibwa baleme mutemako mukono naye nabbi yagamba ekigambo nanga nti walau Fatima binti rasuli sarakat nebwe yandibadde Fatuma muwala wange kagwe baleese ngabbi era naye nandi mutemyeko omukono naye ate ono yani ku Fatuma kati ekishariya tetunuulira ani kati yaga nti mbakwatibwamu ensonyi tyota onaali tubadde tusaala naye musajja mumukubira eri mumutwale mu njuye ekimpolampola mumukuba embooka 10 aga nti yagamba nti waliyashhidu adhabahuma taifata min almuminin wabeerewo n'ogubinja gw'abakkiriza nga guzza kubaawo nga gujulira nti bano babakubye embooka ez'obwenzi kati awo enjagala tugatte nawali ono gwe batakubye kibooko ne bamuwoowa kati abo bombi be bakubye kibooko eshariya tebakkiriza kufumbiriganwa era bagamba kubaawula onagenda eyo gyalifunira omusajja amuwasa noono agenda eyo gyalifunira omukazi gwawasa so si bano lwaki nti haddi eno ekibonerezo kino ekibatuusiddwako kijjeewo omusango guli gwe bakoze ekibonerezo kijjeewo omusango gwe era tetukyabayita benzi babeera batukudde kati bwe banaafumbiriganwa ate bayinza okukola remembrance ku Zambia eryo badiscussingeko naye bakuba kibooko zakuluma nkulaba zikuyingira baddaawo ate badde mu lwali lwe Zambia nti babaawule omukazi abamujinga nnyo gw'okumuwasa nakuganziza nno gwolaba nayendako ne bankuba n'ekibooko 10 ofuna appetite oba gw'okunyumiza omukazi wo gw'ofunye nga mukkiriza muganze gwolaba nali mwenzi bankubako n'ekibooko 10 tosobola kati muwase tabimanyi mubeereeyo ezambiya tukula naawe fumbirwa omusajja tamanyi nti bakubako n'ekibooko mmeereeyo naye tebabakkiriza bo kwefumbirwa kati tubuuza ate oba abo babaganye kati gwe imaamu gwayise nti yanguwa jangu muve mu bwenzi babawoowe siwo kituuse awo wali watyawo awo
buli muwali mwannyonnyolawo bubwe kati ebyo byange era yendaba yange naye njijjaawo nkituufu gye mu Qur'an kati n'omulala ayinza okuleeta naga nti abano bakkirizibwa lwa aya eri wansi awo illa ega nti illa man taaba waliwo aya eri awo wansi egamba aya ey'okutaano waliwo ega nti walladhina yarmuna almuhsanat a'udhu billahi minash shaitani rajim والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كتي eri waggulu hukumu ewedde kati Allah n'aleeta omutendera omulala tegukwatagana ate nabya waggulu abo abatemerera abakasuukirira abakkiriza abakyala ani mukazi mukyalawo buli ogenda tomusangawo naye tomukwatangako nti mwenzi nogani naye mukazi gwe oli mwenzi gwe naye nga tomukwatangako buli lwenzi sikusanga obeerawo oli mwenzi kati ekyo kyokoze ekyo mukasuukirira obwenzi Allah kyaga nti leeta obujulizi bw'abantu bameka bana bwe bakubula bwe buba bukubuze bakuba kibooko 8. Allahu akbar 8 kyakutemerera bantu nti kati ayi bantu boogera kati Allah yagambira illa man taaba si yeddirira إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. twebuuza tauba eri ku banzi bali abawaggulu nedda eri ku bana abatemerera nga nti kujjako abo abanekola tauba ataddekutemerera nekyogeza busungu kuba naawe nkola ebintu bingi naye nsaba Allah nsonyiwe sigenda kukiddamu kati abamu atalinze bayingira mu aya eyo n'agiteeka eri waggulu naga nti abali benzi benenyeza bakkiriza tubawoowe ate Allah yaga nti illa alladhina taabu min ba'di dhalika benenyeza oluvannyuma lw'obwenzi kati bazze mu butali bwenzi tubawoowe naye nga bali abakubiddwa kibooko tebafumbiriganiddwa kati awo kutaggululawo awo wenkyabuliddwa ataggululawo okigatta otya nka baganye bano abakubiddwa kibooko ne batukula okufumbiriganwa so nga bibandibadde abangu awenyi babakubira kibooko nekaneeruma ne beekubanika batukudde naye ate babaga tebafumbiriganwa kati bano nooga nti tauba gye bakoze ebakkiriza okufumbiriganwa kati tauba y'obwenzi kukuba kibooko 10 n'otukula era bwe tusanga akuyita oyo mwenzi bamukubye n'ekibooko 10 akukasuukiridde obwenzi oba watukudde bakubye ekibooko 10 n'obuukamu wabivuddemu era akukasukirya nti olina mwenzi baba nakukuba kibooko 10 ye 8 kimulumiko. Allahu akbar kiwedde kati so nti wali tukyanoonya abantu abo be bayita mu mizikiti baga nti abatali bawoowe mujje abatali abalina abakazi nga si bawoowe mujje tubawoowe nimbakuona kibooko tebabakubye kibooko kubanga tebabakubye babayise buyise kubawoowa mulamanzaani bitera okubaawo baimaamu babeera mukeeterekerero ensonga era agambira ddala nze watubeera wali semaisegana tubeera wali ate awo tukola kati awo lugotomeza omutomeza mpaye 10 mpaye 2 nga opakira emirimu ogwo awo wetaaga okutunuulirawo n'eriiso jjogi ngaotunulira bano bwe bakubye kibooko tebakkirizibwa kufumbiriganwa
ngengeri seeka gye twagaye tutabika emisomo gino olw'obudde nti tukoonako kugira ku mali y'obusika oba ku kusika ne mu bufumbo. Sheikh, akantu kano abantu bakozesa nnyo, abamanyi mbu bayawukana abantu abasinga bakola ki nti omuntu ono bamanyi n'okujja nga omwali lubuto lukuze gampoowa kanti olubuto lwange tuwa obwe tutukuze ki tukuze obufumbo. Mulala n'agaana kwana mukazi ono naye ng'ali lubuto naye nja mutuwa olwo olubuto si luki si lwange nkakasa si lwange naye nja kukula nja kukuza olubuto olwo kuba omukazi mwagala kuba omukazi mwagala oli najjanga olubuto olwo lweno n'agaa nti olubuto si lwange. Awantu awo naawo seeka ebibuuzo bingi abatwala ku mukutu bannaaye kano daawa bwete weereeta ebyo yafuuka mbeera oba ŋŋambe buli wamu kuba nze waliwo entambudde nga si Uganda naye yafuuka ada buli wamu mbeera ebintu bwe babikola wabula ekyo kitaakolwa nga nabbi waali nga kyabeerawokko ekyo ffe tetukisimbako lukongoolo nandaba z'abantu nambeera era oli ayinza okuga nti kati nga muzadde gwe bendedde ku muwala we ne bamufunyisa olubuto n'omuga nti tomuwa musajja oyo kati muwaani ano yennyini yamwonoonye kamutwale. Era waliwo aya mu surati al-khabithuna eri mu sura ki muno mwennyini nga aga nti ekibi ku kibi kinnawaakyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ruwa muswati nuru tuli muswati nuru abaddu ba Allah tulabe kati nti aya eyo kyetulinoonyamu Allah bwe yagambira nti ekibi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. biri bye yayogerako kati ngambye nti oli bw'omugamba nti towaayo muwalawo kumuwa omusajja amwenzeeko n'akubuuza muwaani oyo amwonoonye era yaba mutwala kati munnange ate namuwaani kati aba agenze mu aya eyo nti ekibi ekibi kinne waakyo ono omwenzi munne bagende banaalabira eyo omukyala kati nti eyo bagiramuza bwe watyawo naye yali ayogera ku bintu birala si bino naye era oli okuwa obujulizi agireeta ekituufu naga alkhabithuna oyo yakoze ekibi n'ayenda ku muwala wange kati omuwala n'afuuka kibi kati era oyo kibi munne yalina nze gwolina omumuwa onavuga nti nga boolesa obujulizi mumuwe naye ate gwe tuwandibyetabyemu kuba gwe nabbi agamba alize n'eddiini gw'oba owa kati ono okwenda ku muwalawo si ddiini yali fasi mugende mwasalawo okugenda nze sibiriimu Allahu akbar sibiriimu kati bino byonna abatulaba tubyogera lwaki kukendeeza ku value ya bwenzi bususe wallahi omuntu amanye nti obwenzi kinene oli ate amanye nti waliwo haji wanga kyoyogeddemu nsi kyenkakaza nti obwenzi kinene Allah teyabeeta nti avugayi naye yagamba kusemberera temugezaako n'okubusemberera togeza kubusemberera wabula kiri ekyokugaa nti Allah akkiriza tawuba y'omwenzi asobola ogikkiriza agikkiriza ne baba tebakubye ekibooko 10 singa ate gwoyenzeeko omulese omwesonyiwa nobuga nti obunene bwa kino kyetwakola
wadde tuzaddemu abaana naye tukole tauba kyakiba oku tuyinza obutakisobola twereke nakuza ate kati abaana tubaleke bamwe bwe mwereka tukitegeeza nti n'abaana mugenda baleka mbalabirire oba omwagenze nabo omulala we support y'abaana omukazi niwafumbiddwa omuntu omulala gwatayenzeeko gwerabirira abaana oba abakulekedde naye ajje nga abalabirire naye nga kiri mukivuddemu dhalika azka lakum ekyo ekisinga okutukuza gye muli nebwokola otya saate mu busiraamu ekintu ekirungi kizibu okukola kyetoloddwa amagumba mangi amaggwa mangi kulonda sente mukamyu omyali bwati nga akasente kali wansi olina okuteeka omukono oba kiba kibe kati obulumi buno bwonaagumira naye nga kiri okifunye kyekisinga obulungi era abaana bano abantu babasaako nnyo mu nsonga eyo obadde ogyogeddeko kati fe byoyogedde tuzadde n'abaana kati tukyataasa ki okutaasa si kutaasa baana gwe weetaasa nabyo gamba nti man taaba min adhambi kaman la dhamba lahu abanga atalikolangako yali tategeeza ono akoze tauba ya nika ng'ate gwakolako nika yoyo gwakyalina kati mwemugenda mu byobusika bye tulimu olina oli eyambuuza nti kati nze twasooka netuzaala abaana babiri nga tuli mbwenzi ne bamala ne batuwoowa netuzaalayo abalala basatu kati wemba nfudde baali tebagabana nemuga nti bw'oba ofudde nti baabala ne babawoowa noono gwe wazaalamu bali ababiri era yazaala abasatu ti bonna tebagabana seeka ate nga batuwoowa ga nti anti obufumbo obwo busigala bwa bwenzi ye aya eri azaani la yankihu tobalaba Allah yasooka kukugaana omwenzi teweetantala n'owasa eyo la nahiya wala mwezo zirimu emiteeko waliwo la lidua ne la nahiya kati eno eri nahiya azaani la yankihu la omwenzi tawasanga ebbanga lye lyonna abakuganye kati bwobulemeramu kwekuleeta akabembereza nagati illa bwabanga alemedde mu bwenzi zania awase mwenzi munne obufumbo bubeerawo nga bwa bwenzi kati waliwo kyebaita nakra ne maarifa kati azani ismu maarifa azani maarifa kati akitegeeza nti akutuumye erinnya nga jja dibeera mu bufumbo obwo paka lwolifa obwo naalemedde mu bwenzi ayitibwa mwenzi la yankihu yetawasanga abeerawo ng'ayenda buyenzi bwenzi illa bw'aba yeewaliriza nga muganya obutawasa muhalaali zaniya awase mwenzi munne malaya au n'akuwa babiri b'olina okuwasa gwe omwenzi bw'otawasa malaya oba mwenzi munno olina kuwasa mufu wa mmindi musamizi si bufumbo bulungi ebyo nno tubigenzeemu seekaali ono yabireese wetaaga ottaggululaawo kubanga abantu bazadde abaana abo y'okugaba abaana abo bazaalibwa mu maali awo ne tutabuka nnyo naye problem era kitabula nnyo agati waliwo omuntu gw'osanga waluje wenasanga nga bampise ng'oli yazaala abaana bana buli mwana ne maama we ate nga kwabo bamaama tewali gwe yawoowa
era tewali abadde mu maka so nga abaana yababajjako yewe yafiiranga yali nabo era nga bakulu era bamanyi ye taata waabwe kati hawla wala quwwata kati ebyobusika bituuka bayitanze si wala nnyo mu covid yeggwa eyo saidi z'erubugumu kati bannyonnyola abaana b'omugenzi baliwa nti baabano bamaama baabwe baliwa bamaama baabwe we bali n'abamu tebazze naye bamaama omugenzi yali tabawasizza ate abaana bazze oluvannyuma bwe tusaawo okulamula bagamba nti twayogedde byaki kituufu twandisirise kati ngamba genti teri mwana alina mugabo ku kati singa twasirise ne babagabira nga bakutomeze kati nze baga nti anti sharia nti egamba tuli mwana agenda kufuna wadde ekikwaso kubanga statement gye munnyonnyodde bwe tugamba Allah okuyombayombawo asikuyomba kaende kakati bigenda kubeera bitya obusika bukyali bugazi gende mu b'eŋŋanda era okukakkananga ab'eŋŋanda be balina okufuna emigabo kati ate baaliwo batono ettabu nejja mwe mugabanya ebintu bya muganda wammwe abaana bano balabirira naye ng'obuzibu buvaawa kubutategeera Allah bufumbo buyatongoza babiwulidde seeka mbiwulira seeka abantu bano babiwulira bulungi era bakomenti nze saagala kubitegeera njagala babiwulire kuba okitegeera kiyinza okukulwalira ebbanga ng'omaze kinoonyerezaako n'obuuza seeka omulala oli yagambye bwati wama kiri kitya kati awo nze njagala babiwulire ate bw'obiwulira togamba nti nze nsembayo okubinnyonnyola naawe ate byongereyo bayani so nti ebyo bwe tukwata ku topiki y'obwenzi ngazi era bwe tuba tugyogerako abantu batya nebabeera nga bali mbeera yakweraliikirira era nga bwe tumanyi nti bw'obeera mu kilaasi zino ezaffe ez'emizikiti obeeramu ne gurupu z'abantu 3 mubaamu abakukwata ensobi bw'oyogeraku muzengo bali abaliraanye bagukola ng'akoona ku munne kyotegeeza seeka oyo tayendangako bamala gugira ne bafuluma n'ofuluma abamu bekyankuula oluusi naye tafuluma n'abaawo nga buli kyogera akwata nsobi alimba eruweera eyo bakwata imaamu ne bamugoba ku kituuti nti buli kaseera asomesa ku mwezi talinayo topiki ddala ne bamuwa suspe ya myezi 3 nga tadda kusaaza ndowooza okiraba era nze nagendanga nensaaza paka bwe bamukomyawo okiraba nti abantu eyo gurupu ebeerawo ng'ekwata nsobi zoona ayogera gurupu endala ebeerawo nga ye aliwo bubeezi kuweza namba naye nga tasoma nabeera natuulaawo alina appointment yangambye essaawa bweziti ndage waka imbere wano kati gwe ngolowooza nti ojjuzza muhadhara ensonga oli olimu bonna nga tebalina byebagoberera bugo na bino byetwogera oyinza okuba ali ku mukutu nga naye akwata nsobi yagamba nti anerozawalimba oyo yasomawa seekaali amubuuza nga ndaba akyalimu olwenguba nguba ye tatambula alhamdulillah abatula baddawa tv uganda ne Sheikh Kabanda Sulaiman tuli mu mbeera ey'okuba ntubanyonnyola okuba nti mutuufu twandibadde tutandika okulaama egy'emisomo gy'emisinga obugumu ate era nga gya mu ddiini ate giriko n'ebonereza ebizito ennyo naye nga baseeka ate abasinga bagiyita mabbali ne bagiyita mabbali simanyi lwaki Sheikh abantu tebasomesa bintu bifaanaganako kuba bingi bigaziwa naye ne tudda ate okwetematemamu bino ne bino ne tulwanagana simanya biki obuzibu ebintu biri 3 mu bino bye tubeeramu waliwo oli nga musomesa wa kintu
ne wabaawo oli nga mubuulize abuulirira naye nga tasomesa yabuulirira bubuulirizi kati abantu abo bombi waliwo alinnya ku kituuti n'okwata ekkalaamu nogakanotinge oyo aba musomesa wabaawo alinnya ku kituuti nga mujjeka kuseka busesi era oli nga amwettaniraga nti nzagala nnyo seekaali asesa anyumisa ekintu ankinyumisa naye nga talina kyakwatamu anyumisa naye oyo ebintu bye tebitegeerekeka byakunyonnyola nnyo. Alhamdulillah Sheikh olwakadde katumalirize ne bano ababuzi